This is Inside Out. Kale nkwandiza ku SML News Yugi ugamba otya munaffe atuwuliriza era atugoberera atulaba webala emirimu gyokola webala okuweereza eggwanga lyaffe bannaffe abali ebweru w'eggwanga mbalamusa nnyo buli kiseera njagala kubebaza olw'obuwagizi obw'enjawulo kubanga kyanjawulo okugenda ebweru w'eggwanga ne weerabira ensi yo n'onyumirwa ebiri eyo naye mufaayo nnyo okujjukira ebiri wano era ku mulundi guno ndowooza mu kuteekateeka ki ekinaddako nga mwami Museveni agenze ab'ebweru mmwe mulidde empanga mufiirayo ddala okulaba nga mutegeera ki ekigenda mu maaso mu Uganda oluusi n'okutukira ku masimu okutuwa ku magezi oluusi okutugumya tova ku mulamwa gumira awo n'ebirala ebifaanana bwe bityo ebyo bituyambidde ddala okwongera okuguma n'okuzimba n'engeri gye muzimbyemu abantu baffe abantu b'ebweru diaspora yakwatalira nnyo FDC ne mugizimba kale mbeebaza olw'ekyo kyenja okuddako ne mukwano gwaffe genda okunyumira yezesa Simon Muyanga Lutaayi. This is Inside Out. Kale so njala kwandiza General Moses Bigirwa mukwano gwammwe president wa Eastern Revolutionary Platform Mulwanyi Namige omusajja w'ebyafaayo ebingi yakakwatibwa emirundi 44 n'atebwa ku rimandi emirundi 28 mu ggwanga lino erya Uganda. Ku myaka gye bw'aba ng'ekyakikoze aba musajja mugumu ddala kubanga ku myaka gy'obuvuka gy'abaddemu ddala omuntu yandibadde olutalo yaluvaamu dda gye bayita struggle. Mpulira bannaffe abajejemba nga nti bali mu struggle naye nga bw'omubuuza ekyamaanyi kyafiiriddwa oba ne kyatadde mu struggle eno tokiraba abamu nga n'okumubuuza akunnyonnyola struggle agitegeere emulema. So nsiima nnyo bannaffe abali ebweru w'eggwanga be mbadde njogerako diaspora etuzimbye nnyo diaspora yakwatirira FDC n'egizimbira ddala ndooza mu byensimbi oba oli awo naye n'okutunda enjiri y'abaali tebaagala gavumenti. Diaspora yakola nnyo nga bayita aba FDC at one time yalina ba ambassadors in every part. Our ambassador in Canada, the leader of the Canadian chapter, akulira chapter yawa Germany, France, where ne batambuza omulimu. Mu ngeri y'emu era diaspora eyo yazimba mukwano gwaffe Segirinnya. Olwatubula ku nnyonyi nti Segirinnya oweeka wempe eddoboozi ly'ekyebandu nga tumulaba ku nnyonyi n'atambuza omulimu ogwo bulungi. Era diaspora ezimbye nuupu NUP okutandika okwegaza ndega nti kifuuse kizibu ng'egenze ebweru eri wano n'ewalala. Kale tubeebaliza ddala nnyo omulimu ogwo mugende nagwo mu maaso. Nkwaniza mu y'olwaleero ssebo. Nange ndi musanyufu okusanga webale kukakalabya ne puroguramu ze ez'enjawulo wadde sinza abeera wano tuzigoberera era za nsonga. Criticism entonotono zo tulina ozisuubira kubanga ensi teyinza kubeera leveled. Mubeeramu opinions ez'enjawulo. So ze ebimu ku bye nagumira ze opinions ezitakwatagana na opinion yange. Ziteekwa okubaawo. There must be people who don't agree with you. Olaba Yesu kennyini eyakolanga ebyamagero ng'abantu babirabako awo bamupinga. Actually ayinza n'okuba yakyasinzwe okupingibwa okufa obubi kubanga ali mu bakyasinze okufa obubi. Yes. Yeah, history is among those mu nsi abakyasinze okufa obubi mu ngeri y'eswaza. Yes. Kubanga bamuwandulako amalusu ne bafumita ne bakuba ne bakomera. You are true, right. So kati n'ate nga amaanyi ge yagalaga ng'akolerawo n'akola ebintu ebitali bya bulijjo. Abazibe n'abawonya bakigala ne bawulira. Naye abantu baawakana ne bagase boosaaga. Ojja kubwa. Gwekalaakaleza akakuza osaaga tebumanyira You understand. Baamukuba emiggo teginaddamu kuba muntu mulala yenna.
so tutambulire omweyo embeera. Ndina oluyimba oluŋŋumya yaluyimba nali namukyawamu naye namala ne mutegeera bamuyita Ronald Mayinja kale twawukanye mu byobufuzi kati yagenda n'agamba nti omuntu aliba omwavu omukisa agulabamu obuzibu naye aliba omugagga naye alifuna obuzibu abulabamu omukisa. Kati nze ngenze nagenda nengattagattamu ebintu byenzize mpitamu those hardships. Kati ate nga oluusi okufuna kubuweerera ate mala kuyita mutanuulu nefuna okugezesebwa okw'amaanyi ne kuvamu results ezitegeerekeka. Those hardships have made you what you are today. So in other words, you simply collected n'okozesa. Abazungu bagamba nti bakuba amayinja ne bakuba amayinja buli lye bakukasukidde solooza gakozese nga building blocks. Okuzimba kyoyagala. Tuli ku miliyoni 100 ababaka kye beegaana nti bakifuna, opposition kyegamba nti buli yakifuna kizzeeyo eyo ssente za sitaani. Mwami Yoweri Museveni kyabadaga nabawa. Lwaki mwogera nnyo ng'ez'abazungu bwe zijja temwogera? As a politician, what do you take of this? Ekisooka olw'okubanga waliwo agamba nti nabawa, therefore tooko yogamba nti tetuzifunanga tekyayimirira. Yo teriiwo. Jjajja yavayo n'ayiwa mu buugi omunnyo mu mata agaba kasita agamba nti nawaddeyo era nabawadde. Kati n'aleeta justifications endala. Mufuna ziri. Yawandiika ekiwandiiko kya Mikeena nakisoma. Munyiivu muzibu. Bamanyi Yoweri Kaguta Museveni bwe nasoma bwe nti ono abadde munyiivu muzibu. Okitegedde. Kaakati neba point. Naye point ezisinga obukulu mu nsonga eyo ziri bbiri. Esookera ddala Bannayuganda oba bannabyabufuzi ba political analyst n'abantu abalala bonna abagoberera ebyobufuzi n'ababikola ababidriving aba influencers tulekeraawo okunenya nature ya parliament gye tulimu olwaleero. Conduct y'ababaka tulekeraawo enneeyisa yaabwe tukola kikyamu eri corrupt. Kye tukola tuli ku symptoms ez'ensobi ezikolebwa mu politics. Obubonero bw'obulwadde. Yes, obunene nnyo. Asoosa obulwadde. Obulwadde buli luddawa. Obulwadde muntu wa wansi. Bwe bulwadde. Ngaga nti malaria mulina omutwe gunnuma. Omutwe si kye kizibu naye akawuka k'ensiri kali. Yes. I agree with you. So obulwadde bwe tulina mu Uganda obusingira ddala obukulu ye muntu wa wansi obutategeera mugaso gwa kulonda. Bwe tufokasinga mu kutereeza omuntu wa wansi ebyo tujja biwona. Tukisobola. Tutya. Tukisobola singa tuba tutegedde nti kyekizibu kwanza. Kubanga 95% of political actors bonna tebamanyi nti abantu kyekizibu. Bali ku Museveni n'owaayo ssente, Museveni muwozi no deploying abatukuba. Ani yawa Museveni mandate ey'ababaka ebina? Bina plus. So parliament yonna katuli mu kukaaba baleeta etteeka simanyi ery'okuza abasiviliyaani mu kooti z'amagye biki ayina majority. Okulonda kwonna buli lw'okugendamu temusobola kukwata executive powers ne muziwa General Museveni oba abbye bubbi oba akoze etya naye abukutta obuyinza. Executive powers kutambulirako judicial powers. Okimanyi bulungi. Abaakutte kituufu. Kati tosobola kuddira legislative powers oba parliament era nayo n'ojjongera executive. Gwe mulonzi oba tolina ky'omanyi. Omuwadde amagye. Omuwadde police. Omuwadde public service. Era yalina parliament. Yes. Kiki atasobola? Omwongedde parliament ne ababaka 5 ayinako ebina. Omukono ogwo gumu. Ayitirira ku nto linaga nti wange mujje tulabe. Kubanga bino ebyokweyagaliza tubimanyi. Sinakyo. Tubimanyi naffe kennyini. Nange ne bwe nalibadde nkikutte ebigirwa Moses. Nyiga amapeesa aganemezaawo.
Good. agamu ku mapeesa aganemezaawo kwe kumanipulatinga parliament. Ekyo buli musambi w'ebyobufuzi bw'atyo kyasooka okwagala. Obote yakikola. Bazita constituencies eno nze njifuga n'eno nze njifuga. Obote yakikola, Amini yajjawo nzije yonna tombuulira. Parliament namunagaani. Towe Gasiya ye yagigirawo ddala. Oyogeranga asobola naawe okikola ng'ofunye omukisa. Nkuwadde okyegombye. Nze nkuwadde historical perspective. Yes, naye kirindabika engeri okyogeddemu. Osemba kiyakola era naawe osobola okikola ng'ofunye omukisa. Anti nkulaga ali mu buyinza by'asobola okukola singa omuwa majority. Ensi zonna kankuwa ensi 3. Ensi esooka ye Kenya. Yes. Ensi ye Kenya ereeta blocks zezikola parliament yawamu. Kakati blocks ezo zezikola ne president. Era tamala gasaatuuka bbira mupango block emu bwe muvaako bwe ayiika. So ateekwa okubeera omwegendereza nga balansinga powers. Powers zaki z'eggwanga. Kyova olaba Ruto ne bwe yayiwa cabinet alina baataakwatako ne basigalawo awo bandagaano nga bw'osatulula endagaano eyo oba osatuludde gavumenti oba oyise oyiika ne gavumenti. Those are checks and balance mu governance. Omuntu aba talina buyinza bwa nkomeredde. Bani abakikola? Bantu ba wansi. Ensi ey'okubiri South Africa. South Africa ekibiina kya ANC kyekisinga obugaga ku lukalu lwa Africa. Kisinga n'ebyabazungu kusinza ku bbanga lyekimaze mu kisaayi ky'ebyobufuzi. South Africa bagisalira amagezi ku luno. Kayisa Muzeyi Zuma yagivaako n'agijjako region. Enene enzibu nno. ANC egenda okuva mu kalulu nga tewera. Nga tewera. Kyagikoseza nga tewera. Kakati nemalanga yagenda okumaliriza nga eyoolayoola ate eneme baayo ababye ennyo ng'ate beeyagala okukolagana nabo. Aba Democratic Alliance. Abazungu. Kitegeeza abalonzi bwe bamma oli majority. Yes. Bakalubirize baba balina kye bakoze. Checks and balance. Alina okweguya abalala. Ekyo naye Betty Kamya yakibagamba nti mufo ky'okumalira obudde ku Yoweri Kaguta Museveni gwe mutaggyeewo. Singa mubumalidde mu kunoonya ebifo ebibamala mu parliament kyandikoze tewali yamuwuliriza. Betty Kamya yali mutuufu by then. Kyogera ng'akyali mu. Yes. Naye by then waliwo akabuguumirira akalaga nti tusobola okikwata ekintu kyonna nga tewali ayinza tuwuliriza. Ekyomukisa omubi tukyali mu cycle y'emu. Okiwulidde? Kakati mbadde nkuwa example esembayo eri very current eri mu America. Donald Trump bamulonze mu popular vote ne mu minority ne bamulonda. Okitegedde? Kakati bamulonda bamuwa Senate oba gye waliise parliament yaffe eyawano. Y'ababaka 220 aba Republican, aba Democrats 218. Enjawulo yaaba babiri. Kati zanyira ku buyinza. Mbe bintu bikolanga bw'oyagala. 218 basobola okuinitiatinga impeachment. Ne balobinga ye eri 5 ku 10. Kiba kiwedde. Ne bakufulumya office. Awo ofugira ku bunkenke. Kuba majority y'okuzanyiramu togirina. Absolute power togirina. Naye ffe wano abaani ababikola ebyo abataka b'omu America abasembayo bwe batebagaba obuyinza. Bo Bannayuganda. Bannayuganda tugenda mu kalulu ne tukavaamu nga General Museveni alangiriddwa ku buwanguzi afunye ababaka 380. Nga talina aba independent leaning nga 7 abalininga ku NRM era nga kasaba babalangirira bwe emirimu gye batandika okukola GNRM. What do you expect? Ali mu bina. Aba mu bina plus. Aba mu bina plus kubanga what do you expect? Odidde opposition nogiwa ngogigasegase. Nakano kagateko ne yeeyisanga omuyala. Atalina wadde. Ayina bina 8 nene n'ojala mapenduzi n'amunoonyayo waakiri bakole endagaano. Era n'agimukozesa. Asibire ddala ekintu kwegamba bw'aba alina kyayagala okutambuza nga tafuna buzibu akitambuza mu mateeka naye nga kikyamu. Kakati omulimu ogwo
tosobola embeera tetusobola givaamu engalo tugisonga walala. Buli lwoddira engalo ng'ogisonga wa Mwai Museveni oba osonze wafu. Because Mwai Museveni yagenda na buli muntu mu kabokisi. Eri ewafu eri ebuyende wansi gy'omanyi obulungi. Museveni gy'amala n'emyaka 6 nga tatuuse. Bawoza baakalu ne mbaga nedda okubba ayinza okubabba naye wabaawo obusooseemu kwagattira. Yes. Weewuunya abantu beeri wansi ekitiikingisa kandidate we NRM kiki? Kale ku bwemupi katuganye tebamutidde kuba pulezidenti bamuwadde. Ate ku bwemupi. Ku bwemupi. Kubanga emupi awangulikika mumukuba akalulu awo ne biggwa. Nadde wuwe ne yeebaka. So ensobi esinga gye tulina ya bantu baffe aba wansi tebanaba kutegeera kulonda kyeki. Mulekerawo complaininga nga muvumirira Mwai Museveni lwaki agabye 10, lwaki agabye miliyoni 4, obuyinza mwabumuwa. Ate naye anyiga mapeesa kulemera mu ntebe. Solution eriki? Tumumma ababaka. Bwe nzijano ne mbuuza Simon lwaki kuba kati lwakuba wagiragiramu naye lwaki toli mu parliament? Nagiragira. Bigiro, I am still the same man. No. I am part of the struggle. The Simon Muyanga Lutaya ow'emyaka 15 emabega ali supposed kubeera mu parliament era tumusuubira okubanga ali uncompromisable nga tagwa mu category eno ey'abaalidde 10 because he's a strong man, a man of integrity. Nekambuuze aba opposition banazaayo ssente kubanga baganya okakasa okuzifuna bali mujjango nkwekule ngenda kwatula abaazirya ngenda kusoma amannya gabe. Nze nga sinaba kuddamu kibuuzo ekyo badde njala nkuwe point number 2 ate ezingiramu n'ekyo problem evaawa mu kituli ekyo ekiriwo. Problem ey'okubiri ya political parties in Uganda. Tetukoze mulimu gumala kusomesa bantu because political parties are universities. They are training grounds. Political training grounds. Yes. Bazitanga political nursery beds. Tetukoze mulimu gumala kusomesa abantu kulonda kyeki na byabufuzi kyeki because source ya information y'ebyobufuzi erina kuva mu political party. Yes. Era abasomesa abatuufu gye balina okuva. But look at the leadership of our political parties. Abakulembera ebibiina, they are supposed to be led. Yes. Yeah. They are ignorant. I am not abusing them, but I'm telling you the facts. They are totally ignorant. So omuntu ali ignorant yoyo agaana okwadoptinga ekintu ekituufu mu bugenderevu. If you refuse to adopt or to accept the right thing intentionally, then you are an ignorant. You are saying abakulembera ebyobufuzi mu Uganda bateekwa kulemberwa because omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi abeeranga mafioso. Olabye ku firimu z'abamafiya? Muziraba naye nyumiza. Tolabangako. Nyumiza. Feze twakulirako. Nyumiza. Feze twakula tuli bayaye. Mafia abeera ku nsonga interest nti ntunda enjaga ndiringira mu njaga nti ye tuweereza kilo 2 okuva e Mexico zigende e Colombia. Zituuse tezituuse, we ziba tezituuse zibuliddewa era ani azibuzizza. Interest za mafia izi njaga ye kutuuka. Kakati bamugambe nti enjaga eganye okutuuka ajja kufeefeeta n'omwana wo gwe wagubaddemu ogw'omulimu osooka kulaba kaanako ku TV nga ke basoose okusika. N'omanya nti kiri kye nakola babanja kino. Otagizaayo ne weetugireyo weka n'omanya nti mulimu mufu. Because a political party eteekwa okuba nga nkambwe nnyo ku nsonga zaayo ng'erina okuzinyikiza mu bataka zitegeerekeke
esobole okufuna obuwagizi. So si kuwagiriza sentiments ne sloganeering tetusobola kutambula. Kyovola tufuna parliament zimodule ebyo. So ebibiina by'obufuzi they also stand to be blamed. Mu nsonga kakati bo baagala nnyo controllingira amawulire ne Kampala olw'okuba amawulire gali Kampala baagala nnyo okufumulira ebigambo ku headquarters ne ku parliament. Kati nalabye musajja w'omuwanga Kivumbi ng'akola ki ng'afumula ebigambo n'agamba era tugenda tambula na constituency ku constituency nga tujjayo abananyomola ebiragiro by'ekibiina. Embuza Muwanga Kivumbi yafuuka ddi owa Nuupu kweyo levu. Tuba tuli mu Kyagulanyi effect wano Muwanga Kivumbi ng'agamba Kayihura yaleese Kyagulanyi okutabula opposition. Tomujjukira? nga mukambwe yavuma ffe. Era nze bwe mpulira nga abannuupu banvuma kyobola boluusi banyiiza. Okkirizibwa okunyiiga. Twapromotinga Kyagulanyi nga batuga nti projekiti ya Kayihura. Kayihura awedde emirimu aleese Kyagulanyi ayonoona opposition akube Dr. Besigye tetugenda kukkiriza kakati n'amenyawo awo. Either nze Muwanga Kivumbi Ssemujjunganda Mpuuga Mafias Lukwago Erias Nambooze Betty Medadi Seggona Kasibante Moses mutuwemu obudde butono kuliko agenda okulembera eggwanga lino. Era bonna tetwalina baabo nga bwe mbamenye. Oli Nambooze yatusaba miliyoni 10 okuwagira Kyagulanyi. Yeegaana. Ati kakati by'obufuzi bwe bityo. Kasa wataba bujulizi nga weegaana nenga tukiina ku record. Kakati is the same Muwanga Kivumbi akugamba olwaleero ti project ate namu. Era nze mubanja affidavit ku ekyo asooka asyalinga affidavit emenyawo kiri tukakase nti ekituufu project oba si project nti mu butuufu nali njogera bya bufuzi nali nnimba asooka asyalinga affidavit ku ekyo alyoka atowe fatuha. Era nze singa nali mubaka wa Nuupu nga ndi mueyo press conference gye yakubaawo nali mu ruling out of order ndi mubateekwa okwogera toliimu sooka otuwa affidavit ekyusa erinnya twaleeta kino ekintu bazitusaba ezikyusa okwongerako erinnya twali tuleeta kino ekintu ng'otugamba kya Mwami Gundi okuva olwo statement ekimenyawo togikolanga kati ate otuwa biragiro kuki wali olimba ggwanga Lwaki Nuupu yakulema? Ati kakati labayo nno waliwo ekyantuukako. Omanyi saagala muntu mukuusa. Tuba tuli mu workshop ejjinja eyo nga tuvudde mu kaluuka 221. Yali yamaanyi nnyo ababaka bonna bwe bali awo local government naffe bamemba ba executive. Kati eyo ya Nuupu. Zinali member wa executive. Sebo jambo sana siza kuwakana. Kati omukulu ajjaawo obugambo obugulawo conference president ayogera ebyafaayo abituumizaamu ebimu abuukabuukamu awo ayina atandikira ku Bassenyonyi twabiranga ne Bassenyonyi bano ba comrade tupanga kino tupanga kiri nempuliriza Basebo ne Banyabo era ekintu kino gye tukijje kati wano we tutuuse ndowooza tulina tugenda. Mwami Gundi bamukomredi bano aliko organizinga atandikira ku Ssenyonyi Rubongoya Katana Nubian. Kakati we tudda mu plenary session nga nkwata omuzindaalo nemugamba Mr. President nze bya struggle nga bwe mbimanyi tuyinza okutuuka oba obutatuuka. Okay? Byombi bisoboka. Abamu bayinza n'okufa kati nze nyinza katugambe nti nfudde. Naye bwe mba nfudde njagala abaana bange balamulwe bulungi ku maanyi gange. Ebyafaayo biwandiikibwe bulungi nnyo. Obadde oyogera obituumizaamu. Bano abali wano bonna tebaaliyo kituufu. Naye nze naliyo. Omujjukizo. Nze naliyo sebo omukulu.
n'alumemba yalumemba bulungi nnyo kabyagale ng'alabira ddala mukute mu kirevu naye ne ŋŋamba sigenda kukkiriza byafaayo kukuutizibwa kati nga n'obulamu nkyali mulamu kati olwo bwe ndifa katabanyi kange kakarosi kali eyanjula nti nze mutayi wa Bigirwa karosi oba muwala wange Michelle karosi nga linnya karosi Bigirwa linnya walijja yaleka naawe mutabanyi wange karosi gyali eyo ali mu P5 yes ne mugamba mukulu aliwo amannya ge gayogera n'owulira nga gafaanagana ngaaga naye kale katugende ne mugamba sebo tuwandiike tuwugire ebyafaayo ebituufu ebyafaayo w'obitandikidde bya kitundu abo boyogeddeko abakulu abo batusanga gye tuli mu trenches kubanga Ssennyonyi twavanga mu field okujja okumitinga akatimu kaabwe tumwogereza okuyingira ekintu yayingira ekintu nga Masinala agenda okwogerera revolution sinakwesimbawo ng'asasulwa miliyoni ezo yaviira ku TV ekinyegenyege ky'okwesimbawo kyajja luvannyuma yali hired as a technocrat technical person okwogerera ekintu okwogerera revolution not as a politician. That was a good contract. And he was the right person. He was the right face of the struggle. And yeke yali afuna omusaala. Fenga tuvuga struggle. Nga kugenda kuvaawo omusaala. Principal yali abimala ebyo. Principal teyali bubi nnyo ate jjukira ayingidde ne parliament. Kakati ne mugamba nti bagenza okujja sebo bw'otugamba nga ffe sebo tuli bajje no mu kampu. Naye ndaba ebyafaayo obireeta kifuula nnenge. Obunafuuse bukoleddwa mu ssaawa eno ate bwe tunaatuuka ewala okuva ku olwo tetwaddamu kuwaya bulungi era awo malayika wa Mukama takubuulira nti wano wooli kiwoteeka okubeera tenti nze nkubuulira ekizimbe kyakwata omuliro kyonna kakoteji ke yali asuzeemu konna kasula kawunye evvumbe akasajjako swaza mu bantu wali oteekwa kuva mu Nuupu anti kakati because tofugika no si butafugika sebo omuntu amanyi byamanyi gwe kyogamba abaali ne Museveni bamukkiriza okuwandiika ebyafaayo ebifu nabo tebawandiika ate olya ng'ayomba nabo buli kiseera gundi bawandiika nti owandiise bifu yawandiika birala nti ebyo nyogera nabo bennyini bajje n'abaali mu kintu buli omu avuluga ebya munne agivunanga neddoyo byayogedde si byebyo si bwe byali actually Haji Moses Kigongo yaŋŋamba lumu wala Haji Moses Kigongo yanalimayo eyo ku hotero ye naŋŋamba naye oyina akatabo kowandiiseeko nanga nti sinnawandiika era n'abawandiise ng'olaba byonna bye bawandiika takkaanya nabyo kati olaba ojjukira ne Nadduli bwe yajjanga Nadduli nga bajaga nti bwe yafulumizza oyo teyali musiko teyali naffe teyamanya byaliyo babitankana so ndowooza nkola y'abannabyabufuzi ebyobufuzi ebyafaayo olondamu ebikukolera omanyi ebyobufuzi byagala kubeera nga abagagga b'e Kampala abagagga b'e Kampala buli akwata ssente n'agguka bw'ati ne ziwera atandika okuteekateeka emisomo asomese abantu ba bulijjo okugaggawala naye teyagendako mu lekitya yakugaggawala waba alina akawoteeri ng'atandika okulimba abantu nga nze sukaali mwepimira obutungulu mbukekkereza era njagala namwe mubeere ne disipulini ku ssente 11 mba ntuuse bamanyi n'otulimba ebiriyo nali ntunda buveera nali lwe yapasula ddiiru n'akola enjawulo ku ttaka olwo talooga abuuka waawo bwe yafuna omunene n'amuwa ebikutiya agenda agula ekizimbe ekyo takireeta mu likodi atunyumiza bwe yali obulamu obuzibu ennyo kati n'ebyobufuzi bwe bityo bwe biri abantu banyooleza so nze nga Bigirwa Moses nagamba banna ebyafaayo tubitereeze kubanga bino ebintu tuteekamu obulamu bwaffe by Arua okimanyi Ssennyonyi yasoma amawulire ga Arua yali akyali ku TV yagasoma agesa tuddayo ganoonye kati nga 18 ogw'omunaana nga musomi w'amawulire
naye mmwe eringa emirambo gigudde bamawulire mwe mugakola mugalimu yagasomera eno emirambo nga gigudde kituufu ebyafaayo bimusanga ku luguudo. Yes. So tuyinza ate kumunkulembeseza kati mba nobikayaniramu. Now I see your problem. You couldn't be contained. And you are right because you had the right history. Nange era juzi wano bwe wasoma ebyafaayo byo ng'olaga nti ebyafaayo bisinga ebyange. Nakimanya. Nalwa ku muzindaalo. Yes. Kwe tuwagirira. Ffe tuwogera bye mukoze. Oli mu studio. Mwe muli mu field. Ebivudde mu kisaawe bye mwogerako mu studios. Kakati enjawulo ebeerawo naye nga naawe oba olina role gy'okoze oba olina y'amaanyi but of course when they call for active actors oba tolimba passive supporters obeera oli eyo. So kakati ba actors baffe wano tulina okustadinga ebintu ebyenjawulo bwe tuba tukyanenya mu M7 yawagabye miliyoni 10 tusooke ebibiina byonna biremeddwa okufokasinga ku nsonga gyonga nti ne Betikam yagyogerako nange ginamala nempandiika nembaweereza on how we can capture parliament. Baganya okitegeera ekyewuunyisa ennyo ate nga kyannaku bagenda kitegeera nga tuvudde mu kalulu ng'abadde n'ababaka 57 alina 32 abadde n'ababaka 31 Yonda Jenankumbi alina 18 abadde n'omwenda DP alina 3 okuva mu Akyoli. UPC abadde ne 11 nga alina 15 okuva mu Lango. Babo bezuula. Yes, you are right. Abalango bo bezuula. Bwenange gye bakolamu ebintu byabwe ne Jimakena waabwe. Yes. Abalango batandise okwezuula. Era kati ba negotiating power. Bajja kutwalako ministry nga 4 ku 5 awo. Government eddako. Nga Land Cruiser zidduka zidda wali bweziti. Ekyo nkubuulira because they discovered themselves. Ne bamanya ne kyebazitowa. Kati ate ffe kitulemye. Kati butunuulira Busoga yaffe. Waliyo ebyobufuzi ebigenda mu maaso ebya power. Negotiations Busoga. Abantu mbagamba tuzimbe capacity. Bali awo mukabigirwako. Actually Busoga eringa nti ebula mujja nti kize kindye. Kijje kindye zijje zindi abaganda baganda. Busoga eri awo teyina giteekateeka guga nti teesa bwoti lemmera wano. Tugezaako okuŋŋaanya abantu. N'osanga n'omuntu ategeera ayagala bwa MP ali eyo naye nga naye alinda w'e Kampala ayogere. Kati n'abaganda bange nabeeranga nabo mu Nuupu. Ne mbagamba mbabuulire nti ye Nuupu nga bwenjiraba ffe abaagisookamu tetulina katebe we tutuula. Gye tugenda mu maaso. Bafounder? Ffe bafounder. Historical? High command? Tetulina katebe. High command? Tugambye. Historical high command? Kituufu nnyo ku commander in chief ki? Commander in chief alinga Chameleon. Sigamba omuyimbi but Chameleon yennyini. Kanawolovu. Tosobola gituulako high command. Tosobola constitutingawo historical high command. Kubanga tayagala power centers nyingi ezinamu holding accountable ku nsonga ez'enjawulo. Kati abapya abayingira Nuupu ate kati be baganzi. Oba ovuddemu NRM oba waliwo FDC. So kulaba nga focus ku bwa president eba strategy nfu. Si nfu naye tugisigalako. Naye tugisigalako strategically. Ng'ebibiina tutudde ne tugamba ani atusukulumyemu mu nsonga eyo nti Mwami Gundi tumuleka abisane n'omusajja. Bwe tukkiriziganya ku ekyo nga tugamba Mwami Gundi gwe tulese obisane n'omusajja ova mu region ki nti nva mu Buganda. Ova mu Buganda nti ye woba osimba ababaka wokka. Wakola ababaka 10 mu aba woba osimba. Nti lwaki such that alyeteesa akuwagira nga naye yasimbyewo yekka abewuwe. So buli omwana aba value mu munne. Wabeerawo checks and balance.
era omuntu najja kugamba presidential candidate katugambe Mwami Kyagulanyi n'avuga emmoloka n'atuuka Elango mu territory ya UPC n'agamba abaawano basebo ne bannyabo UPC yetukulembedde wano era wosanga ekibatu kwoba oteeka ki katiiki nga leero tuteeyo mboozi za Nuupu. Yes, kakati owa UPC ow'Elango agenda kukola okufiirawo akuuma akaluluko nga naye ali ku konkoshuwa nti aleeta ababaka 15 ku 2 kubanga amaanyi gali wamu. Waliwo kye bayita wheel alignment, emipiira giri muki mu direction yemu giri aligned bulungi so si kutambula tulira okulaba ebiroole emipiira gitunudde wano kibode kitunudde gwe muloko gyogivuge ng'emipiira tegiri mu wheel aligned ojja nnyo gifa mangu era tolina gy'olaga kakati yo position yaffe omupiira gw'emabega gutunudde bweguti omupiira gw'omu maaso gw'eri nagwo gutunudde walala n'oluyuka olaba embaga. Moloka yetiise bannayuganda eyinza otuuka tesobola tuuka. Obudde obutambuze ekyo tobufunye enjiri eyo mu bantu tobufunye naye mbadde nkugira nti Betcam yakyogerako ne batakifaako naawe okyogeddeko tetukifuddeeko naye nga statistics z'oyogere zisoboka ne FDC yaliko n'ababaka abangi egenda okudda nga eri mu 38 oba kati eri mu 31. So you are right that you need to think about that. Moses Bigirwa generally bwatyo bw'alaba ebyofuzi ebiri mu ggwanga lyaffe namubuuza obanga ddala ababaka banaakomyawo 10. Kakati ku kyababaka okomyawo 10 ekisooka kyenjala okutegeeza sente z'ebyobufuzi tezibaako lisiiti kasa zitabaako lisiiti ebisigadde obunyumya naye mbukusesema era yali asesemyeko yali omu Mwami Kagabo walaba waya ezamugatta waya zamugatta bwe pa ngazizza yefuula akomyawo yefuula yawunzika yeetonze bamusika paka wa Igigi bwatuuke wa Igigi olw'okuba mubaka n'asaba muwe bondi kuba wa Igigi babifuuse bya bondi naye ne bamusaba ababaka 2 bamweyimirire yakubira ababaka okumweyimirira nga balabika basewungu ng'agamba mbadde ntuuse ki mbadde ntuuse mu Luwera nina faatha mukulu badamboze badduka emisinde bonna batya okumweyimirira okumuggyayo era ekyo kye kyanyiiza Kagabo n'agamba naye abasajja bano bannaaye omukwano gwabwe eno y'opposition bulijjo gye bagamba twakwata ssente ffenna wano omukulu n'atugamba tuzizeeyo nenkwata ssente nenzizaayo bannange ne batunula butunuzi bwe bati ate mukuzzaayo bino byenkungudde mukuzzaayo ate ne baŋŋamba zitwalire yazikuwa weewaddeko obujulizi n'abula n'amweyimirira n'agamba nedda Moses Bigirwa general president wa ERP atera okutuwa obudde okujja okuyamba ku bannayuganda abalala okuba n'engeri gy'ataputa ebintu n'olwaleero bwe tumaliriza nze Simon Oyanga Lutaaya. This is Inside Out.